ngenda mukalulako okwekalakaasa nze sigenda kutiikinga General Yoweri Kaguta Museveni ekyo nkyogera newankubadde nga gwempagira newankubadde nga mpagira NRM nda kwekalakaasa ngenda kutiikinga Bobi Wine. Omwami oyo omukulembeze mu NRM era nga abadde akunganga abantu bbanga lyonna obulamu bwe bwonna wabula atuusizza ekiseera n'agamba nti kansalewo ngende n'abo abali ku umbrella njagala owulize ensonga ze wabula agamba nti omukulu kati akatambi kano kyenkusaba buli wokatekako ekigalo ka like akigiyambako kubanga etambula baka bukulu maaso nina Bobi Wine ayina byayogedde era akamba nti okulonda yakakasa akalulu akalina era akalulu kange ngenda katiikinga nkawe Bobi Wine lwa nsonga ziri 3. ensonga esooka endetedde okwekalakaasa okuwa Bobi Wine akalulu ng'ate abalala bonna mbakunze bawe Museveni. Nsonga zange ze zino wammanga. Number 1, General Yoweri Kaguta Museveni olemeddwa okugamba ku byabakama ng'avuluga ebyokulonda ng'ayagala okuleeta obuvuyo mu Uganda eno abantu tutandika okwetema nga ye byasanga byakola yandeetedde okwekalakaasa ku lw'obutali bumativu olw'ebyo byakola. Sigenda kutiikinga General Yoweri Kaguta Museveni lwa nsonga ey'emu. Byabakama goŋŋaanyi okutiikinga General Yoweri Kaguta Museveni naye ne mulanga olw'obutakugambako nti eggwanga gy'olitwala si gye liteekwa okugenda. Ensonga ey'okubiri, amagye ga Uganda olw'okuba nti ffe twali tumanyi era nga tukimanyi nti UPDF lye lyali eggye eddungi erikwasa empisa ekkuumi ly'emirembe naye ekisanja kino ne mwenyigira mu kuba abantu kibooko nga bali mu kampeyini ezikirizibwa ssemateeka ne mutyobola ssemateeka ne mutyobola eddembe eriweebwa munnabyabufuzi ali ku opposition ne mulemesa Kyagulanyi okutalaga eggwanga nga bw'ayagala okuva lwe yatandika newankubadde nga kimukoledde naye ffe ng'abalwanirizi b'eddembe ng'abawagizi ba NRM abajagaliza emirembe kibadde kituyisa bwe ntwogerako ne mutawuliriza ne mumulemesa okwetaayiza mu ddembe lye erimuweebwa ssemateeka ey'ensonga yakubiri. Eyo nayo ekyo kimu nakyo kubiŋŋaanye era ebigenda okuŋŋaana okutiikinga General Yoweri Kaguta Museveni nga ndeekalakaasa ngenda kutiikinga Kyagulanyi. Ensonga esembayo ngenda kutiikinga Kyagulanyi olw'okumwebaza nkiddemu amagezi gazze. Ngenda kutiikinga Kyagulanyi olw'okumwebaza okubeera ow'emirembe okuva kampeyini lwe zaatandika. Mbadde mpulira ekigambo kyatera okukozesa mu kampeyini zize gyabeera nti bannange temulwana n'abasirikale temulwana n'aba officers mubaleke mukuume emirembe kijja kuggwa. Ezo ensonga ziri 3 ssebo. Bobi Wine ebimuli byebyo okwebaza akokokka olw'okukuuma emirembe era singa tewali musajja eyajja nga oyagala mirembe singa akalulu kano ndowooza n'okuggwa tekaggwa abantu bandibadde beekyangadda. Naye ogezezaako nnyo abakuprovokinga security ekuprovokinze naye ogezezaako nnyo okukuuma emirembe n'okubirira abaana ba opposition ba foot soldiers ne balema okuleeta obuvuyo. N'ensonga ey'okuna nga neekalakaasa olwa okusibira bannabyabufuzi abaana ba foot soldiers okubasibira obwereere nga tebalina nsonga nnambulukufu ebasibisa kubeera luzira. Ezo ensonga 4 zezigenda okuneekalakaasiza ŋŋaane okuwa General Yoweri Kaguta Museveni ntiikingemu Kyagulanyi. Naye abalala mwenna abampuliriramu mutiikinge General Yoweri Kaguta Museveni nze akange ng'omu ngenda katiikinga wa Kyagulanyi ebirala tulibiraba olw'ensonga zange 4 zempadde ate nga ntuufu. Mbyogedde nga binva ku ntobo ya mutima gwange sibejjusa ate sina gwe neetondera ate mbikakasa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kulwa Katonda n'ensi yange. Naye sigenda kutiikinga General Yoweri Kaguta nze nzekka ng'omuntu ekigenda okuŋŋaana okumutiikinga nga tulonda lwakuna president tulonda lwakuna next week gwanga balinawo nkakasa nti tukavalinzeeko ebitundu ebisukka mu 95
Kitegezo ina 5. More than. Oh, more than. That's around 97. Yeah. Yeah. Could be more. Okujjako districts ezimu ze batuganye obuganye okutuukamu ne batulemesa nga Buko batusulira emisanvu mu kkubo nga Fort Portal mu kibuga batugana campaigning nga rally yaffe eri wali dakika. Actually, I'm told yesterday wabadde olina kubeera Kanungu. Kanungu temwabaddeyo. Rally yaffe baji cancelinze. District ye Moroto batulemeseza okutuukayo. Ng'ogyeko gye batulemeseza okutuuka. Ewalala yonna tutuukayo. Okay. Sina n'olunaku n'olumu lwenjoseza mu campaign zino. Buli lunaku tubadde tutuuka gye tulina okutuuka. Oba kitwetagisa usula ku kkubo. Yeah, kubanga olina ba presidential candidates abalala bendaba mu race nga buli fixture bwe zifuluma. President Kyagulanyi agenda kubeera gindi, President Yoweri Museveni agenda kubeera gindi nga bo baliko rest. Naye tubadde tulaba nnyo police ng'ekublockinga nnyo n'amagye ne security operations endala. Naye kyeto kyenjagala okumanya bawa nsonga ki ezikugaana okuyita mu makubo goba wa plannings okuyitamu koze ebiseera bisinga tulaba nga amakubo goba wa plannings okuyitamu okureceiving abantu bo n'okubawa message ya change bakugaana. Naye bo tubabuuza bwe tufuna omukisa okwogerako nabo bagamba nti naawe toli cooperative, nti ebiseera bisinga naawe bakugamba kino naawe n'okola kikyo. Mu lulimi olwaffe olw'abavubuka nti naawe olabika oli gumite mu nkola ye ey'emirimu. Okusookera ddala balina busongasonga bebekwasa mu ntandikwa ya Kyagulanyi twamugambye bw'aba ava Magere ng'agenda wegayaza asookadde mu kibuga ayite Entebbe ate agende yeetoole atuuke Gayaza. Ekyali tekikola makulu. Naye nga wirabo walaba mu ntandikwa basooka tuggalira makubo agakoolaasi nti tuyite mu gettaka. Tetwakayana nabo kuba twali twagala kutuuka kuba na Uganda. Ate nayo gye bali mu gettaka. Twayituukangayo. Ne batuuka ekiseera kati ne bagamba mu mugaane buganye. Nga tebakyalina nsonga. Kati balina nsonga yonna gye bawa. Olumu batugaana okukozesa amakubo agakoolaasi ne bagasimbamu ebimotoka eby'amagye ne poliisi ne bagaggala. Ne bagamba bw'onoyita mu kkubo lino ojja kuleetawo traffic jam. Nga bwe twali Fort Portal. Nga tubuzayo dakika 10 okutuuka ku rally yaffe ne bagamba nedda. Olina okuddayo ate n'oyita eri Kabalole kubanga bw'onoyita wano ogenda kuleteekawo traffic jam. Naye ate ne basimbawo ebimotoka by'amagye ne tumala essaawa 4. Ate era nabo bennyini bakola traffic jam. Nga ambulance teziyitawo eziva eno okudda eri. Emmotoka ez'ebyamaguzi teziyitawo, baasi teziyitawo n'ebirala bifaanana bwe bityo. Okumala essaawa 4 nenge dakika 5 oba 3 zandimaze okuyitawo. So basooka kufuna bye beekwasa paka ekiseera bwe kyatuuka nga tebakyalina kye beekwasa. Kati basirika basirisi baggala ekkubo ne basirika ne bagamba order from above. Well, yogerako ku electoral management committee y'ekibiina kyo ky'okulembera yawa abantu bangi kaadi ku kifo ky'obubaka bwa parliament. Naye we tutuukidde olwaleero we tukoledde interview eno nga isi kumpi buli olukya wabaayo omuntu gwejjamu. Babajjamu nnyo nga isi egamba abamu balina wrong signatures, abalala balina empapula zaabwe nga oluusi zirimu obubuuza. Oyogera kikukya isi okubeera nga abantu ba NUP basiseemu bangi nnyo. Tetuba tusooka okukkaanya nti akakiiko k'ebyokulonda akakuulirwa mwami byabakama tekali ncharge si ke kali mitambo gy'okulonda kuno. Naye nga n'ekyo kijjeeko obuswavu bwa gavumenti eno bo tebulina komo. Omungereza kyagamba bottomless. Tebulina komo bukyakkiririra ddala kubanga batyo okuswala 2021 onojjukira titwawangula abakungu bonna Museveni twamuwangula ye yabba Bubbi Kalulu ne n'agamba akanzibe kange abala n'abaleka twawangula deputy president we vice president we twawangula bonna ne ba ministers be bangi nnyo. Kati ku mulundi guno basazeewo ensonyi basisibe ku nkondo. Anita Amongo speaker wa Museveni gwe yabadde amanyi tasobola kuwangula yamakinga sure abamwesimbyeko bonna babajja mu bumenyi bw'amateeka ne Baawe Magogo naye n'amugira mbona abamwe baali bamwesimbyeko n'agamba ali unopposed. Ebukedde tewali yesimbyewo wa Magogo tewali yesimbyewo ne bagende wa Nabbanja ne bakola kyekimu
ne bavaawo ne bagende watayebwa deputy speaker owa Mongo ne bakola kyekimu ne bavaawo ne bagende wa Matia Kasaija kwegamba buswavu na butiitizi na kumanya nti tebalina buwagizi ekyo bagezaako kikola ne ku presidential level ojjukira baatuuka ekiseera ne bagambe waffe Gomba saawezayo emikono gisobola kunsekendinga naye ndowooza bagenda okulaba nga ate ekyo kijja baanika nnyo ne bagamba kati kabeeweeyo kababbe ku presidential level ene walaba baleme bagane okunominatinga abantu baffe baze bakikola mpozi n'okumalayo n'ekyobuswavu ekirala nti ng'oggyeko okugyamu obujja abantu baffe mu race abalala mwana wattu bagenda naddala mu bitundu eby'omu Western Uganda ne batandika kugula bagule buli yeesimbyewo ku tiketi ya NUP bamu offarinze miliyoni 5 abalala 3 okuva mu race bagamba mbu abamu baba kussaamu bussa nga